Novena y'obusaasizi bwa Katonda olunaku olw'omukaaga. Okusabira abaana abato mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Amiina. Tusabire abaana abato n'abalina emyoyo emyetoowaze ng'abaana abato. Ayi Yezu omusaasizi, gwe yagamba nti muyigire ku nze kuba ndi muteefu era mwetoowaze mu mwoyo. Yingiza mu mutima gwo ogujjudde obusaasizi emyoyo emiteefu era emyetoowaze, ekyo nga kigifuula ebimuli eby'akawoowo mu maaso ga Nnamulondo ya Kitaawo ali mu ggulu. Tukuwanjagira giwe gyeyongere okunywerera mu mutima gwo n'okugulumiza obusaasizi bwa Katonda. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuweerere emmere yaffe eya buli lunaku, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Mariya, ajjudde enneema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yezu omwana ow'endayo naye wa mukisa. Mariya omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Ekitiibwa kibe ekya Patri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Omutuukirivu nga bwe kyaliwo olubereberye na kaakano ne bulijjo emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tunuuliza ekisa emyoyo gy'abaana abato awamu n'emyoyo gy'abo bonna abafaanana omwana wo mu buteefu ne mu bwetoowaze mu mwoyo, abambuka ku Nnamulondo n'akawoowo k'empisa zaabwe ennungi. Ayi Kitaffe omusaasizi, tukuwanjagira nga tuyita mu mukwano n'essanyu by'olina mu myoyo gino. Tuyiweeko emikisa gyo wamu n'ensi yonna, tusobole okwegatta wamu nga tutendereza obusaasizi bwo emirembe gyonna. Amiina. Mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Amiina.